okyalaba okwanjula n'embaga. abazinyi bafunituna babata practice performance performing ya mikoro gyonna embaga bakolako ku kimba Ruth, congratulations. Mukwana tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala bannange ekiri wano ssanyu jjereere. Sharita's by the world yeyambaza abaana ababuuza bonna era nga tuli wano no by the way maka g'abaganda bange maka g'abataata bange wano ensambya era abantu b'ensambya Kevina mbatumiddeko nnyo tulina omugole omwami oh my god abaana beeronda. Yesu yabaziwe sebo. Amina. Sibeta no sebo. Bulungi nnyo. Sibeta no nnyo. Ngonyumye. Kitibwa kya Mukama. Amina. Naye abasajja oba abaami bakola emikolo bo ne baba ku bunkenke naye gw'otudde peacefully toyina kikusumbu okikoze otya. Kwesiga Katonda yekka. Amina. Gwenyinza okugamba y'ensonga mu nsonga y'omukolo guno. Amanya gaffe sebo. Amanya mpitibwa Ntale Robert Mukisa. Mukisa era ddala oli wa mukisa n'akakuba katuleetedde omukisa ne kalaga nti guno omukolo guli so blessed. Amina. Lwasooka okumulaba walaba kiki walaba kyekyo omutima gwagamba ki n'ogamba leka nnumbe ekijja kijje annumbe mu linnya lya Yesu. Yansanyusa ku ndabikaye ate we namusemberera ne mpulira nga ddala agwana okuba omukyala. Omaze mwena bbanga kisebo? Ndowooza tugenda mu myaka 3 wena. Mulinayo ka baby? Yes. Okay. Ndowooza kati mujja kuzaako balongo. Sikumikisa gye mufunye wano. Tukkiriza Katonda kuba twagala. Ebintu byoleese. Ruth biki by'omuzuddemu ebikuleetedde okujja wano? Mukyala mulungi, mukyala musanyusa ate ayagala Katonda. Ekyo kyekisinga obukulu. Kyekisinga obukulu okubanga ayagala Katonda ate nga amanyi Katonda ebisigadde bijja luvannyuma kuba kino kyamanya Katonda kiki kyekiyamba mu relationship? Kiyambako omuntu okutegeera gw'ayagala nti tamwagala kuba nti ye amwagala naye amwagala kuba nti Katonda yamwagala. Mu nsonga eno ne waba wakwagala kubaako ngeri gy'akola awulira nga ali ne Katonda kubanga Katonda yekwagala. Kati omuntu bw'ayagala munne kitegeeza aleese Katonda ne yeegatta naye. Kati bw'okyawa munno kitegeeza oyiyaniriza sitaani. Kati nze ndi ne Katonda mukyala wange olw'okuba twagalana tulina Katonda wakati. Bubaka ki bw'oyagala ogamba Ruth? Ruth obubaka bwe nnyinza omugamba nti yeebale kunzikiriza n'okukkiriza ngenyuwaleko ewaabwe wa kitaawe nange nenzikirizibwa okuba omwana mu luggya lwabwe. Mukwana tulaba ku Delta TV tukole ndi wano n'omugole waffe ng'ali n'omwami we. Oh my god, omukolo mulungi, omukolo guli so blessed. Bw'obatunulira olabanga beesaana balina bebi waabwe omulungi yabagatta bombi anti bonna bazungu bannaaye. Ruth nga nsanyusa okulaba. Kale mukwano onyumye nnyo mukwano. Ekitiibwa kya Mukama. Oyambadde bulungi. Amina. Owulira otya leero? Bannaayi
Katonda kyenyiza okugamba abadde mwene ensonga yalwanya entalo zonna nze nga nze sisobola naye kisaaki olunaku wali omanyi nti oli lutuukako bwe weeraba mu kedda ngaera bwe nnimbye olugendo lubadde luwanvu naye bwe nayisenza Kristu nensenza Yesu nendaba nga buli kimu kisoboka nendaba nga nnwanira entalo ng'ajjawo buli muziziko ng'ajjawo buli busibe bwonna tubeera basibe naye nga tetumanyi nga tetumanyi omwami mumaze mwenna bbanga ki omwami nga olaba bebi bwe yenkana mwazaala bebi omulungi amiina ati ne taata we musajja mulungi oli mulungi twakigatta ne tuzaala pulinti muzigo waleese olulensi olulabye lutunuulireko mukwateko mu feesa wasinga okukuba wano mukube n'akaama mulangira babeera balungi ate omwami omulungi ava eri Mukama yes Robert Mukama yeyamumpa by the way nali sisobola naye nafukamira ne ŋŋamba Mukama mpa omwami nga si mufumbo nga si wakulwanira ebyaffe bibaayo Shanita yes bibaayo bibaayo nze lavu ey'okuvuganya njitya kayimba kikoyagala omuweereza omwami wo olwaleero yayina kakuwadde akalya mundagire akagamba enkuba ebadde bindabinde eyise kiremya mungwa mugyewo wentunula ku ggulu ndaba nga litangadde ako bitadde ebitaala bintadde era kaweeyagaleko era omanyi enkuba ne weetonye etya gumala ne gwaka kati gwase webaze ku bantu abakubeereddewo omukwano abantu bankoledde omukolo kyenyiza okugamba naye ate abantu abo sibagulumiza ate nnyo lwa nsonga Mukama yali aŋŋambye ngendera ku kyawandiikibwa ekigamba nti emitima gy'abakabaka giri mu mikono gye ng'emigga agikyusa yonna gy'ayagala nti lwaki Mukama yakwata ku bantu Shanita oli n'akuwa kyalina okuwa era gw'atakutteko takuwa bambi naye abakutteko abantu batusapootinze nga tumaliriza kagambo kikoyagala omugamba omwami wo mutunuulire nga bw'omuzimulazimulamu naye ng'okuzimula okulungi nga Mukama bw'atandise olugendo luno era tumwesigame kuba ye mutandisi ate ye mumaliriza abatali Mukama tetusobola bufumbo ebisomoza bingi kati mugamba twesige Mukama bebi twesige Mukama agenda tutuuse eri Katonda atusuubiza abalongo kale ddiya tova ku Delta TV tukole tukwagala nnyo katongere okunyumirwa omukolo tovaawo Robert tolako olye vidiyo nekukwate ng'olya oyo yakwata essowaani abaddalinze muliisa bwanyi abaddalinze kumuliisa abadde alinze muliisa olunaku luli lulana baaba
tubaka abalenzi era nkiriza ku lunaku olujja mu maaso abo empeta mu maaso ga kabona olibiri lya Yesu. Amen. Amen. Amina. Balamusiza abanyabo ne bassebo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weewaawo. Mwebale okujja bannange. Buli omu yeebale eggendo ly'atindizze okujja okubeerawo ku Lwangene Robert. Ekitiibwa kituukize Mukama. Era nsaba Mukama oyo muba muddayo abawerekere mutuuke mirembe by'omukaaye. Amina. Ow'omukwano otale. Weebale. Ay, otuuse. Tebibadde byangu naye omusajja ono muzira banna. Atuuse mu maka ga kitange? Wamaanyi, musajja wamaanyi. Nalo oli mpologoma. Kubanga kyekisolo ekisinga amaanyi. Abange oyo mama abaana ye sabula tugende wamma. Empologoma ye yali esaana ekiba kubanga kyekisolo ekisinga amaanyi. Naye ndeesa akabbo kano baakakusibirira ekyokulyako mukulu ng'ogenda kubanga tinayita bukane naye najja katwale kavudde ku nsobo ya mutima gwange sirina bingi byakuwa okuleka okusaba Mukama agukumire paka nga ngutuuseeko. Kano mukwano nkukulisaayo mu mikolo gy'olabye era gwe yakatuyungako eno program bagiyita okwanjula n'embaga ebeera ku Delta TV ekyasinze okulaga emikolo buli lwasande saa 11 mpaka emu. Tulina akaloozo kaffe olunaku olwaleero nyongera okugamba nti twalabye omukyala Namuddu Ruth bwe yabadde ng'ali ku mukolo gwe nasalawo okuyimba naye ng'okusinga ndowooza okuyimba kwe kwabadde kwebaza Katonda. Simanyi biki byayiseemu naye si kibi okwebaza wabula nyongera okuzzaamu essuubi omukyala ali eyo oba omwami ali eyo kale naddala omukyala ali eyo titogwamu ssuubi sawa yonna nawe ojja kufumbirwa toddawo okugamba nti waliwo ekikyamu ekikuliko toliiko kikyamu kyonna. Abasajja bayinza baba bakuleseewo oba nawe abakazi nga bakuleseewo naye mukwano toliiko kikyamu kyonna. Omuntu yenna bw'akulekawo eba teyali nnamba yo. Okitegeera ate togyesibaako kubanga ojja kwesiba ku muntu ajja kuswaze ajja kuvumeevume agambe ekikazi kineesibako ekisajja kineesibako nze sikyagala. Totuuka ku sseeryo lya kubeera desperate. Oli bw'akulaga nti takuliiko tomwekaka. Okitegeera
ojja kufuna owuwo era owuwo ojja kumulaba ajja kukola ebyo byateekeddwa okukola omuli okugenda n'alaba ku bazadde n'ayanjula n'akola n'embaga. Mukwano toggwamu ssuubi omukyala ali eyo. Loliboro nawe ojja kufuna embaga, loliboro nawe ojja kufuna okwanjula. Sigala nga weeyisa bulungi, sigala nga weefaako, sigala ng'oyagala abantu. Ate n'abeera bakubuuzizaako tobagoba kuba mwe muyinza okuba. Omutuufu onaamumanyi otya? N'omutuufu naye ajja ng'abalala. Togamba nti abasajja tebamanyiira sijja kwogera nabo. Bw'otaayogere nabo onaafunamu otya omutuufu. N'olwekyo yogera nabo omanye ofune omutuufu. Totuuka mu bikolwa biri naye osooka okunywa n'omuntu n'omanya nti ono nno ali ku mulamwa ono tali ku ki tali ku mulamwa. Gumiikiriza weefeeko bako n'emirimu egy'enjawulo gy'okola. Omuntu wo Katonda gwe yakutondera bw'alituukira kusange nga tebakuwaguddeeko nnyo biwagu. Naye nga kyengezako okugamba toggwamu ssuubi. Loliboro nawe ojja kufumbirwa, toliko kikyamu, toliko kisiraani, just akaseerako tekannatuuka. Kajja kutuuka weeyagale ng'abagole baffe tukulaze olunaku lwaleero. Nze Sharita Mazima Wanvu nsinzire waneno ku Sharita's by the World ku Nkrumah Road Wakoma. Tugenda kutikkira abayizi baffe nga 15 December. Tulina dene boarding, tubasomesa ebyenviiri, tubafunira emirimu ate gwe omugole tulina buli kimu ekyabagole. Njovu Estate Volpers kula yeetaaga ku kibanja mpola n'essomero lya Njovu Junior School likyayingiza abaana dene boarding fees za kuteesa ate ku Interior Center Enatete gy'oba ogenda ofune buli kya mu nnyumba kye wali olabye ku internet okiteekemu ku bbeeyi ey'okuteesa oba ku kusasula kibanja mpola ate nga kati balina Christmas offer baasaze ebbeeyi 50%. Nkwagala nnyo lunaku lw'enkyebera repeat sawa 3 mpaka 5 ate osoogera ne ku YouTube ku Sharita Show n'olaba emikolo egyo gyonna. Nkwagala nnyo nze Sharita Mazima Wanvu. Iwa ndaira simba leero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero